Okay, mbaniriza nnyo mwenna abagenda maaso n'okuba nti ate mwekuumira ku CEO Michael Uganda YouTube channel. Kyemukola kyamaanyi mwebale kuba nti ate mutusupportinga, mugende maaso n'okuba nti ate mwongera okutuwagira nga mulaba video zaffe, muzilikinga, muzisharinga sako no commentinga. Go amawulire tukyabaleeta ddala mangi. Kakati waliwo olugero olugamba nti omwavu ayaggalwa nnyina. Olugero luno lwatuukirira mu bulamu bw'omusajja amanyiddwa nga Lwasa. Era bw'obanga oli eyo ng'oli musajja naye nga toteeka ng'omu mbeera Lwasa gy'abaddemu tosobola kumanya abantu. Lwasa oyo gye buvuddeko yagera n'alangirira nga bwe yaggwamu era ebizimbe bye ebimu ku ebyo okuli ekiri e Masaka nga we bakibanjibwa era bakitwala. Abantu abasinga bamuli ku lusegere okuli n'omukyala oyo gw'olaba mu bifaananyi amanyiddwa nga Angel bamwabulira. Era ng'agamba nti Angel n'omwana gwe yazaala tamulabangako kubanga musajja watu yali aweddemu. Kaakati tugenze okukyolunaku olwaleero nga Angel akutuywamu akatambi nga bali n'omugagga Lwasa. Bagenda maaso n'okuba nti ate bakola shopping. Nduza badde bakola shopping ya bintu bya mwana kubanga tuwulira nti Angel yazaala gye buvuddeko. Oba okyegera ate Lwasa agamba omwana tamulabangako. Naye wenjogerera kati Angel yazze dda ewa Lwasa era afumba. Jjukira bino we bijjidde nga gye buvuddeko Lwasa yakamaliriza okukuba sente oba yazifunawa oba yazijjawa naye nayingizaawo ekyuma ekimanyiddwa nga Range Rover Sport era n'ateekako number plate, customized number plate, linnya eri yateeka ku Range Rover ye. So Angel yalabye tasobola kuba nti ate amulekera mu kaseera kano n'agamba waayi Lwasa ye wange bidibira nnyini byo bw'atyo n'addayo. Era wenjogera kati Lwasa ne Angel bali kitole bali wamu, tosobola kuba nti ate obaawukanya nga obalabaawo nga Angel aenjoyinga ka moment oba okitegeera. Omanyi ku nsi kuno otyanga ekitonde ekiyitibwa ekikyala. Omukyala ye muntu gw'osobola okuba nti ate oli mu ssente naye ng'akwagala nnyo. N'oyavuwalamu katono ne bw'omulimba bulimi nti wayavuwadde agenda n'akulaga nti akulekawo. Wabula kasita amanya nti wakubyemu wafunyemu kasente oba toyina mmotoka waguzemu kamotoka adduka zambwa n'akomawo gye yakuleka akunoonye. So kyekyo ekitonde ekikyala. So Angel yakomyewo dde wa Lwasa era bagenda maaso n'okuba nti balya ssente bonna anti ssente Lwasa akasente yakafunye eyazeemu okuba nti ate atigomya Kampala oba okitegeera. So ge mawulire agali ku sayidi ya Angel naye this time ono tumwagaliza birungi byerira. So okuba nti ate atlisiko awangalakokko ewa Lwasa aleme kuba nti ate abeerayo kaseera buseera na oba okitegeera maziga ate kina ate kiri. Tumwagaliza birungi byereere kapo yazzeemu dde okuba nti ate ekwatagana. CEO Michael Uganda ye YouTube channel kwoli mwebale kuba nti ate mutugoberera. Mubere bulungi, mweraba.